Kati owekitiibwa Katikkiro ye yaggyeyo ansa obwedda ndi namukwemenyera bwereere. Katikkiro ansa agiggyeeyo kuba Katikkiro naye awa obujulizi nti naye yabadde tamulabye. Kati omuntu ow'ekitiibwa otuula otya awantu nga tolabika? Kubanga Katikkiro yatugambye nti nange ow'ekitiibwa mbadde simulabye. Kati ate ow'ekitiibwa Katikkiro yabadde kazindaalo ebbanga ddene nga nnyonnyola ninga tannamulaba. Katikkiro amulaba atya? Nga bamuleetedde akapapula nti wali tonnamulaba atudde wali. Kati Katikkiro waba teyamulabye kitegeeza ne Kyagulanyi teyamulabye gondi His Excellency Kyagulanyi teyamulabye. Nga lwaki weekweka ow'ekitiibwa n'obulira mu ba others? Lwaki ow'ekitiibwa abulira mu ba others? Bw'aba yasazeewo okutuula mu ba others wali ki ekyavuddeko atule mu ba others? Kabiddenja oyo Honorable Kyagulanyi Ssentamu nti kati ye aga amasannyalaze aba nago. Katonenya nnyo Kasolo minisita Haruna Kasolo, tomunenya nnyo. Yabadde asembedde 3 phase. Kati tasobola kusigala kyekimu era yeesika era singa omuntu yabadde bw'atyo ng'asembedde Kabiddenja. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amannya nze Haji Mukiibi, omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya, abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana, buli ky'okwatako emikono tekikola, nja kukuyamba era nja kukukolera buli ky'oyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752-00883. Tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe. Tweyanzizza nnyo, tweyanzeege gwe wenna atulaba kw'emboozi mu UG. Gange nsigala nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan. Kw'emboozi mu UG olunaku olwaleero wendi wano tuzze tuwayemuko ku mboozi n'omukulu Innocent Tegusuulwa. Gwendi na olunaku olwaleero Sebo nsanyusa okukulaba. Akonya Kimbo wayaŋŋamba nti bwe wamukyazanga ku TV eri wamugambanga nti intro terina okuba ya budde buwanvu. Jangu yogera amannya go TV kwe muli ekikuleese emboozi etandika okusimbula. Esebo koje Kimbo wa ndo mulaba mukwano gwange nendoza ebintu abitambuza bulungi. Mwali ensonga zikwasaganya ali awo boyise wa pastor Bujingo amanya okunnoonyaako obeerawo nga kasimu kavuze tya Geoffrey ogamba otya ng'osirise nnyo essimu yo nsanyufu tya essimu si nsanyufu naga kambikole. Amen. Musajja ensonga bwatyo bwazikola Kimbo atalina tabu yonna bitambula bitya kanso sibi mpozi mwenu naffe mwetulire tuna tabu yonna tugezaako okukwasaganya wano na wali. Ebigenda maaso biraba mbiwulira. Okay. Olunaku olwajjo twabadde Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri yabadde aweza emyaka emyaka 32 ng'atudde ku Namulondo y'abajjajja abaalamula era yatulako 93 Ennaggalabi. Yes. Kakati we twogerera essaawa zino emikolo gyabadde olunaku olwajjo era nga gyabadde ku kasozi Ekibuli. Ebikonge byabaddeyo okuva mu Emmengo, bannaddiini okuva mu maddiini ag'enjawulo, abakulu okuva mu gavumenti eya wakati, abakulu okuva mu gavumenti okuva mu opposition n'abalala. Emikolo gino wagigoberedde nga bwe gyatambudde? Nagigoberedde nnyo bwe gyatambudde kubanga gye gimu emikolo egyetutwala naddala ku mikolo eminene ejja baffe okweza emyaka 32 ng'alamula Obuganda. Nagigoberedde naddala omukolo gwabadde Ekibuli nagugoberedde bulungi. Kale omulangira Kasimu Nakibinge jjajja w'Obuyisiraamu yayanjudde Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa NUP era n'amuyita n'amuwa obuvunaanyizibwa obw'okwanjula ababaka bonna by'abadde azze nabo okubanjula okuva mu kibiina kye
n'abalala bonna ababadde okuva mu bibiina ebirala n'abakungu abali mu byobufuzi naddala abali ku side opposition so yabagezako banjula bonna yagezaako nakikwasaganya naye omu yekka gwe yaleseeyo Honorable Mpuuga Mathias so bwe yamuleseeyo buli omu n'agamba history ki kakodyo ki kano Kyagulanyi okwanjula ababaka bonna n'alekayo Honorable Mpuuga kyendowooza nti teyamulabye teyamuleseyo bulese kuba bamuyise nti ayanjule banne ku ludda oluvuganya gavumenti edde obwedda alaba yatuuse n'ekiseera n'agamba muyimuke mbalabe yebadde alina kwanjula yatuuse ekiseera nti muyimuke mbalise okubalengera mbanjule kati gwe nnyanjula yatuula kitera kukolebwa nti gwe basoma yayimuka naye olw'okuba nti batudde kubanga babadde mu kifo kitukuvu nga batudde ku misaalo wansi kati arrangement yabadde etuukiddwamu bonna tebabadde wamu nti batudde wamu abadde batudde eno abalala eri era ekyo kijjayo yagambye nti kyemugenda okukola muyimuke ekimu ekyokubiri bwe yamaze mwabaddemu categories bbiri yagambye yeyanjudde Ssemujjunganda member of parliament w'Ekira Kira municipality yeyanjudde omuloodi wa Kampala n'abalala n'agamba nti naye ssebo mbuga natambudde ne kabineeti yange eya Uganda ey'enkya kati mu kasegimenti akasoose nyina okukkiriza nti teyamulabye yabadde teyamulabye kuba abantu babadde bangi n'atuuka n'ekiseera olaba ne bwe yatuuse ku bannuupu olwokuba badde batudde eno eri nga tebatudde wamu yebagambye nti muyimuke buli gwensoma yabaatuula enkola eya bulijjo etera kubeera nti gwe basoma yayimuka naye okuba badde tebatudde wamu nga beesudde amabanga era bonna n'abasoma buli gwasoma obwedda yatuula buli gwasoma yatuula buli gwasoma yatuula nyina okukkiriza nti teyamulabye yali badde era amwanjula teyamulabye bulabe nga anyway so issue eri nti obutamwanjula obutamwogerako yabadde teyamulabye bulabe yali badde amwanjula ne teyamulabye so tewabaddewo sayansi yenna tewabaddewo kakodyo konna kabadi konna kajogoli konna teri kubanga oli alina ekibiina kye ekyebifuzi noono alina ekibiina kye ekyobufuzi kati ebintu byawukana naye yaweereddwa omukisa okubanjula bonna era obujulizi we buli nti yayanjudde n'abantu abatali bannuupu naye ono teyamulabye bulabe wabula oluvannyuma Katikkiro yavuddeyo Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda n'agamba nti Honorable Kyagulanyi njagala okujjukiza waliwo omumaka gw'otayanjudde nga ye muganda wa Honorable Mpuuga atudde waawali nange nadde simulabye naye bandeetedde akapapula ne baŋŋamba nti waali naye nga ssebo tewamwanjudde kati ow'ekitiibwa Katikkiro ye yaggyeyo ansa obwedda ndi namukwemenyera bwereere Katikkiro ansa agiggyeyo kuba Katikkiro naye awa obujulizi nti naye badde tamulabye kati omuntu ow'ekitiibwa otuula otya awantu nga tolabika kuba Katikkiro atugamba omuntu ow'ekitiibwa otuula otya awantu nga tolabika kubanga Katikkiro yatugambye nti nange ow'ekitiibwa mbadde simulabye kati ate ow'ekitiibwa Katikkiro yebadde kazindaalo ebbanga ddene nga nnyonnyola ninga tannamulaba Katikkiro amulaba atya nga bamuleetedde akapapula nti wali tonnamulaba atudde wali kati Katikkiro waba teyamulabye kitegeeza ne Kyagulanyi teyamulabye gondi his excellence Kyagulanyi teyamulabye kikitegeeza kuba Katikkiro atugiddeyo ddala ansa nti naye nange muganda wo ono tomwogeddeeko atudde wali ne nange mbadde simulabye bandeetedde kapapula lwaki ow'ekitiibwa yabadde yeeteeka mu mbeera etalabika
si mutima mubi. Lwaki yabadde yeeteeka mu mbeera etalabikawo ekitiibwa? Etalabika. Kuba batugambye nti tebaamulabye. Oba bamutuuzizza bye bamutuuzizza emabega. Nga basinzidde ku ki? Nga basinzidde ku ki? Kubanga twaligambye nti si musiraamu. Niyo omukolo gwabadde gwa bonna era twalabye nga n'abamu ku batali bayisiraamu baatudde ku mwanjo. Baabadde ku mwanjo. Twalabyeko abo abasosodooti babadde ku mwanjo nnyo. Yes. Kati kituuka kitya kubanga nkwotinga bigambo bya Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda. Omukenkefu Charles Peter Mayiga. Oweekitiibwa otya okutuula ewala nga tolabika. Kaakati nti ebigambo bya Katikkiro bisamalizinga buli kimu kuba Katikkiro yennyini agamba nange mbadde simulabye. Mbadde simulabye era tebaba kuwandiika kapapula naye teyaali mulabye. Nga lwaki weekweka Oweekitiibwa n'obulira mu ba others? Lwaki Oweekitiibwa abulira mu ba others? Bw'aba yasazeewo okutuula mu ba others wali ki ekyavuddeko atule mu ba others? Waba waliwo yamutuuziza nagamba nti Sebo kati ogenda kutuulira kuno yasinzidde ku ki? Kuba omukolo gwabadde munene nga kuliko Beene, kuliko kitaffe Omulangira Kasimu Nakibinge, kuliko abanene bonna abakungu ab'ebitiibwa bonna nga kwebali. Kati gw'ogamba otya nti tulabika era yakutuuza awo mu kanvaali aba agenderedde ki? Era ng'asinzidde ku ki? akutuuza mu kanvaali aba agenderedde ki? Kati ensonga yannemye okutegeera ne byonna bamaze era ne bamurecognizinga nti omukulu waali. Kino badde sikyogera mu bubi ne njogera ekisinze ekyabaddewo ne byayogeddwa nti olunaddako ndowooza kijja kumwanguyira okulabika amangu. Kijja kumwanguyira okulabika amangu. Okay, kale emikolo bwe gyatambudde okwogera kwa Ssaabasajja Kabaka wakulabye otya engeri gy'okwatambuddemu kubanga na statement ezimu kwezi yakozaawo ebiseera ebisinga ebigambo bya Ssaabasajja tetulakwagala nnyo kubiddamu naye oba oli awo wabaawo okubaganyamuko ku birowoozo n'okwongera okubeera nga twetegereza bulungi ensonga. Yagambye nti akaseera bwe kati bwe katuuka naddala k'ebyobufuzi abamu bannakigwanyizi bajja ne bateekawo embeera ey'okwagala nti akaseera ke tuyingiddemu ak'ebyobufuzi gye gimu ku miwaatwa abalabe ba Buganda mwe batera okuyitira. Abalabe ba Buganda nga bakola ebintu eby'enjawulo. Abamu ne baleeta sukaali, mutwe wa kalulu, abamu ne bakola obujogolijogoli, ne baleetawo ebitategeerekeka. N'ebirala bingi byayogeddeko. Of course nga institution bw'ebeera abalina ebigendererwa ebitali birungi babeerawo. Mu kaseera k'akalulu omanyi buli omu ayogera buli byakyasanze. Ate buli omu atandika okudiyeekadiyeeka abantu naddala nno ng'anoonya akalulu. N'atandika okusuubiza ebintu by'atagenda kutuukiriza. Ate bw'amala n'atuuka mu maaso n'aba ng'ebyo byasinziirako okuweereza abantu n'aba nga tabikoze. N'atuuka mu maaso kubanga Buganda wano waliwo challenge eriemu nti Buganda kati nga akakiiko aka Buganda bamemba ba parliament aba Buganda. Buganda caucus. Tuuka ekiseera Buganda naye nga mulimu abalala nga wa caucus ya Buganda ninga ensonga za Buganda nga tazitegeera kubanga si wa wano. Obutazitegeera nno kaleko kuba oli bw'aba tazitegeera ng'ate mugunjufu asobola okubuuza ne bazimutegeeza kuba kyalibadde kyabuvunaanyizibwa nti bw'obanga ddala ensonga za Buganda tozitegedde wabeerawo ensonga lwaki tozitegedde naye ate bw'obeera Muganda tukusuubira okuba nti ozitegedde nti ozimanyi bulungi oteeka oba ozimanyi bulungi. Naye mulimu abantu nga ali mu Buganda nina gye yeesanga nga si Muganda amannya mangi sijja gwogera wano nga si Muganda naye ng'ate kye tuyita musajja wa Kabaka. Kati ng'ensonga za wano azitegeera bulungi. Kati kyalibadde kyabuvunaanyizibwa
kati ensonga ezo yali badde bazisoosowaza ng'ate buli area buli region Uganda okusingira ddala ng'ogyeko sub regions tulina regions 4 eziri major tuyina wano eya central gye tuyita Buganda yakazibwako central region tuyina na area endala eya northern tuyina area endala eya eastern tuyina ne area endala western north east ne central area ezo region ezo ziri 4 ne buli ojja kwesanga nti buli region erina abantu abasangibwayo abawuliziganya olulimi Buganda yo nnene yokulwayo osojigatako Busoga kale omuntu asobola okuba nga ategeera kati Busoga era eyinza ogwa mu eastern the northern be bannaffe bali abengulu abalugwala bannaffe abalango bamwami mawu yes abalango abacholi yo northern direction yo northern region eya Uganda then in eastern okutandikira Busoga yonna tugitwale mpaka ku bode Malaba awonna Musoga Mugwere Mugisu Mulamoji abonna bonna eastern kati western be bano bannaffe ate Banyankole Batolo Bachiga abonna yi western kati area gyovaamu wali badde omanyi interest zaayo otuke mu parliament osobola okuba ng'ozirwanirira kuba region kitegeeza egatta amawanga mangiko agasoba mulimo n'ogatta amawanga agawerako noyinza okwesanga nti mmwe abava eyo mulina bingi bimufaanaganya abantu b'omu western balina bingi bafaanaganya n'ab'omu central balina bingi bafaanaganya n'aba eastern n'aba northern balina bye bafaanaganya okuviira ddala ku nnono olulimi bifaanagana nnyo n'olwekyo bw'oba okiikirira Buganda kikkakatako okumanya ensonga za Buganda ne bw'oba toli Muganda kati benne kyeyogedde kyabadde kituufu nnyo nti abantu mu kaseera kano beeyambisa omuwaatwa guno ensonga mu biti bingi asobola okujja nanyonyola ensonga zatakkiririzaamu ne mutuuka akaseera akatuufu akaseera katugambe ng'akaseera k'emmwanyi ye naakulaga nti ezo ensonga taziriiko ninga zezikwata ngate waawano ngate zikwata ku Buganda kati regions ezo tezikoma ku nnimi na neeyisa nezigendera ddala ne management y'ettaka ettaka ly'omu central wano lirina bwe libira managed lya byapa lya bwannannyini bw'ogenda mu western ndoza ne mu north oyinza okwesanga nti ettaka lyabwe lirya communal lya community lya bika byeyo okusanga nti ery'ettaka lya kika kiri na wano weekiri n'erikisukka kizibu omuntu okuba n'ettaka ery'obwannannyini liba lya community kati wesanga nti kati bwe tugenda mu by'ettaka challenges ez'omu north eza western zisobola okwawukana n'eza Buganda kati kikukakattako butereevu okuba nti ebizibu byawo okiikirira obitegeera kubanga oba representinga bataata bo bajjajja bo baana bo n'abazzukulu olwa culture bajjajja mwe gye baabalekerawo gye mutambulirako ebafuula ekyo kye muli kati ekyo kimu ekyokubiri oli agutwala nti ensonga n'atandika okwogera ebigambo ebikakanya ebityoboola ebitali bya bugunjufu nga ye atwalidde mu nkola olw'okuba tuli mu campaign nataka okwogera ebigambo ebyo ekyo nayo nsonga nkulu kati wano mu kaseera ka campaign buli omu ayogera byasanze actually mu luzungu ndoza bagita silly season nti omuntu ava mu mbeera nosanga omusajja omukulu gw'owekitiibwa bulijjo ayambadde esuuti n'ajjako ekooti n'agiteeka mu kiwato ogenda okulaba n'ettaayi agibbisa ensawo ogenda okulaba n'essaati agijjemu asigadde mu vesiti headmaster w'essomero bulijjo gwe muwa ekitiibwa nalyoka atyebula amazina awo n'endeku oba n'ecupa ya bbiya tagitadde ku mutwe tasaze paka kiini musajja w'omutawaana bulijjo gwe mulowooza dokita ku kyalo tasinya akabayisikolo olwa amazina ge bayita akabayisikolo kaakati nti excitement eba nnene emotions zibeera high kati kireetera abantu okweyisa mu ngeri endala era naye kiri ku balonzi okutunulira enkaliriza n'okwekenneenya
omuntu ono ensonga Eh. aziraba atya. Yes. Yes, ensonga aziraba atya ng'oggyeko obuweereza bwe naki ne interest zammwe anaazituukiriza azirabawo azitwala ng'ekikulu. Ekikulu nnyo ddala nno kubanga interest ezammwe batazitwala nga kikulu kitegeeza talina byagenda bakiikiriza. Owaaye olutalo nga lwabadde lw'amaanyi nnyo ate era lwetwalengedde sayidi eyo. Omukyala Malende Shamim ne Zahara Luyirika ekifaananyi n'omukulembeze nga buli omu ayagala amubeere wano, buli omu ayagala amubeere wano, kadi nga yatabuse. Anti kyekyo kye ŋŋambye tuli kye bayita silly season. Nti nalabye awo Malende yakubye Mujasi Bodde nga waganya ati asobola okubeera nga naye waali wano nga Shamim nga gundi ali eri Zahara ne ŋŋamba anti kaakati kino nga kitabuse. Olina okuba kumpi n'amasannyalaze. Bw'oba wala n'amasannyalaze kya bulabe. Okuba wala n'amasannyalaze kya bulabe. Kati kankubuulire. Edda mu myaka egyedda ennyo waliwo akasajja kali mu lukiiko lwa Kabaka. Edda emyaka gyedda. Kati akasajja ako ne kakola ebirungi ebya Kabaka. Kayida emirimu gye kaakola. Kabaka n'asiima akasajja ako. Kati bw'akasiima n'agamba musajja wange nkuwa eki okusinziira by'onkoledde. Ng'alowooza nti akasajja kagenda mugamba nti mpa ettaka oba empa ente oba mpa ekintu kyonna. Akasajja ne kagamba nti mukama wange totawana kumpa kintu n'ekimu. Ninze kye njagala kiri kimu. Buli bwe tugenda mu lukiiko wali nja kubeera mabega wali kubanga ko kasajja katu tekalina na kifo katuula kuba si kakungu si kakitiibwa katuula eri mabega. Kati ne kagamba nti kye njagala onkolera eki enkiiko ngezi 3 olukiiko bwe lukwata akati nga mwoli okole bwoti ompite nzije ombuuliremu akaamaawo ne bweba tolina ky'oŋŋambye. Banga nkuba akaama oti ompiseeyo obe nga nkuba akaama nga nkutuuseeko. Nze obindekera ebirala ne ku lukiiko olulala okikola emirundi nga 3 mu mwaka okikolamu gumu n'okikola emyaka 3. Kabaka n'agamba nti kyoyagala muntu wange nti nze kyokka kyenjagala nze tompa ttaka tompaaki kyokka kyoba okola. Kakati ne Kabaka kye yakola kiiko lwagira lutuuse wali akasajja n'akayita ne kajja n'akakuba akaama ne kaddeyo ne keetuulira. Baminisita tebaakanoonya nga bonna bafukamira bufukamizi nga balowooza kalina amaanyi. Anti Kabaka nga kayogedde nako baminisita bonna nga bavunnami bagamba sebo kakalyola ebintu okubimalawo obumazi. Ettaka ebyaki kati politics wa perception ndaba ya bintu ya kintu non necessarily nti kiba kituufu. Ne politics ali about perception nti ekintu bakitwala batya ani asemberedde nnyo ani ali ku mwanjo. Kati lwakuba kati Museveni aweddemu nnyo takyalina buwagizi. Nedda mu 9 ng'omuntu bw'aba akuba kampeyini ayogera ekintu eki Museveni sikonkona ekyo kyokka nga kimuweesa akalulu. Sikonkona bizibu byamwe ngenda bikolako. Nze wamwami Museveni sikonkona. Era nga abantu bagamba tetuva ku oyo tumuveeko tugenda ate ku mulala yewaffe. Oyo yewaffe yagenda otusakira kati gwe ate agenda okonkona gwe tukutwala tutya. Ono atugambye takonkona oluguudo oli balukole kiriya emirimu tufune kati ate tuva okwata konkona tugende kugwa konkona ne kati okuvaawo kati takyalina buwagizi tekyasobola kukola. Tukwatagana kati ne wano perception eri nti asinga okusembera okumpi asinza okusemberera omukulu abantu bwe bakiraba kakyovulaba olutalo lubeerawo ani amwaniriza ani amusemberedde kati naye nga ate ebyo byonna tebirina kibitegeeza. Sebo birina kyebitegeeza nkubuulidde. Ku lwaki ne bw'omusemberera ennyo ne bw'omusemberera otya nga sigwe mutuufu era toba kyogamba yeetalaba kyogamba yeetalaba naye aba alaba
nti ona ne kukuutirizako bwe kukuutiriza. Yes, actually ekigambo ky'okozesa kyekyo ekituufu eky'Oluganda. Kwekukuutiriza. Yes. Yes, naye abaalaba. Ne lwakuba nti politics waffe bw'ati bwazannyibwa. Bw'ati bwazannyibwa. Kati wabaddewo embeera eyo. Kuba kati embeera y'okwekukuutiriza. Waliwo kati waliwo ebitundu okuvuganya kwavaawo mpitewo. Yes, kanayo kyani. Kati embeera ebeerawo. So yeka n'abalala bagenda baddirira ogenda okulaba nga oli ayina engeri gy'abeera ku mwanjo. Kimuwa enkizo. Embeera yabadde yakanayo kyani ekikondawo kubanga jjukira ne mu kuziika eyali omulamuzi Kanyehamba era bwe twali awo pulezidenti yali yakatuuka eyasooka omubuuzako ndowooza yali Zahara Luyirika najja n'amubuuzaako awo naye n'amubuuza ng'ayimiridde yatayimiridde yakakana bw'ati teyeesimba lwakuba abantu ba politics baleeta kibo kale yakakanamu naye nga tafukamidde ne yakakana bw'ati olwokuba nti protocol yali egamba agende ng'ababuuza asobole okuvaayo kubanga jjukira His Excellency yatudde mu maaso ne ttiimu ye ono Secretary General Bongoya ono Lopo n'abala kati Zahara kye yali ayagala okukola kubuuza mangu atera aveewo mu maaso kubuuza mangu atera akole ki aveewo naye lwakuba kati obuzibu ensi yatabuse buli kasekendi konna kati Shamim Malende najja n'afukamirako bulungi nnyo n'amubuuza n'avaawo ne bagamba leka kati ono omwana owa Kampala bannanga alina empisa mpitirivu nnyo kati amawulire lwakuba kati amawulire gakiyingiddemu nnyo buli nsonga yonna buli lutemya lwaliiso buli kimu kamera eyagala bannamawulire baagala ate kati buli mu yefuuse bannamawulire kati waliyo obuzibu bwonna naye embeera bweti bwe yali ayagala kubuuza akole ki aveewo kubanga bali mu maaso naye mu ekyo kyonna ayasinga okunkolera olunaku ye leader of opposition Joel Ssenyonyi wano mu kuziika wano we tukyali omugenzi Kanyehamba kati baali baleese embeera nga baliddidde leader waffe Lopo Joel Ssenyonyi nga bamuwadde entebe eya Pamba egonda bamutadde mu maaso mbu Ssenyonyi abeere mu maaso kati His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ne Secretary General babeere emabega boxings ate kati ogwo omukolo kye nabadde nnyingizaako kunnyula bantu tegwali na nnyo protocol eri awo egamba nti tugambe nga bonoogamba kuba omukolo gwali gwa kufiirwa ayafa bambi musajja w'amaanyi mu nsonga z'amateeka Uganda yonna yonna emucelebratinga omukulu George Kanyehamba George Kanyehamba now ne baagala ono atule mu maaso nadde eno Ssenyonyi n'agaana n'agamba nti nedda ono ye mukama wange bwekuba kutula ye kaatuule wano nze ntuule emabega kati ate nga ono ageza kunnyina nti protocol naye ate protocol yeeri si yeeno era kubanga bw'abadde His Excellency bw'abadde agendeera mu parliament nga opposition egenda kwanjula alternative budget era badde ajja atuula wali mu maaso ne bakulu banne kubanga mazima gali nti NUP kyekibiina ky'ebyobufuzi ekivuganya gavumenti ekisinga amaanyi kati akikuli ekitegeeza ate kukuba alina amaanyi naye bano bakikozesa ku jjoogo ne bamala ne bakitereeza era ne batuula we basaanidde ne batuula webakola ki webasaanidde kati ekyo nakyo nakiraba Lopo yakijjayo bulungi nnyo yakijjayo ddala bulungi Lopo yakijjayo nekibeera mu layini entuufu waliwo ekifaananyi ekirala ekitrendinze ennyo ekifaananyi kino kyabaddemu ow'ekitiibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga kyabaddemu President Robert Kyagulanyi Ssentamu ne kibeeramu Honorable Kasolo kyabaddemu abantu abo basatu naye entunula mu kifaananyi omwo engeri Kasolo gy'adde atunulamu lwaki abantu balowooza nti yabadde tegeeza kirala ekyabadde nti ekifaananyi ekyo kisooka kitegeeza kino abasatu abo
kuba Katikkiro yatwala abantu ffe aba bulijjo tukwatagana kati Katikkiro yabadde akiikiridde Buganda Honorable Kasolo ng'akiikiridde gavumenti owokusatu ani Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency Katikkiro ne Kasolo. Yes. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu bakitutte nti yakiikiridde oludda oluvuganya gavumenti. Honorable Kasolo nga yakiikiridde gavumenti. Katikkiro ye butabaganya mu makati. Kubanga abo bonna baana. Gyali. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu mwana embuga. Mwana wa Buganda. Kasolo naye mwana wa Buganda. Yes. Katikkiro naye mwana wa Buganda. Ate nga kitaffe kati ate atudde wali taata waffe nga atudde wali naye kati kyoyogerako kyoyise facial expression omanyi waliwo kye bayita entolokero oli kwe kufulumya message naye nga tamanyi nti efulumye afulumya message naye nga tamanyi nti efulumye ng'omuntu bw'anaabeera awo n'ayogera ekyama mu butanwa yes nga batakyetegekedde kukyogera niyekanga ng'akoze eki ng'akyogedde naw kati ekyabaddewo tosobola kinenya tosobola kunenya Honorable Kasolo Haruna tosobola munenya wali ogenzeeko kaŋŋambe luddawa ku lw'e Masaka amasannyalaze 3 phase ogamanyi okimanyi gaba gawuuma gano ge bagamba gagenda e Rwanda omanyi gaba gawuuma tosobola wadde ogasemberera kati wensaasirira Honorable Kasolo yabadde aliranye 3 phase yesemedde 3 phase nga tasobola kusigala kyekimu gali amasannyalaze tegeetaga kukwatako bw'ogasemberera togawulira 3 phase ogiwulira bw'oba ng'oyagala gakwatako batonatuusa oti mukono butereevu gakusabudde dda tegeetaga gatuukako meters nga 10 oba ogawulidde era n'akapande kabeerawo hataali danger ozonyesa hataali kabi danger oyo Honorable Kyagulanyi Ssentamu nti kati ye agamasannyalaze aba nago katonenya nnyo Kasolo Minister Haruna Kasolo tomunenya nnyo yebadde asembedde 3 phase yes kati tasobola kusigala kyekimu era yeesika era singa omuntu yabadde bwatu ng'asembedde kabi danger kati talina bambi buzibu talina buzibu nkisonze nsobola okitegeera nti bw'ogasemberera 3 phase bw'ogisemberera tosobola kusigala kyekimu nekyo Honorable Kasolo talina taabu n'akatono talina buzibu n'akatono yabadde asembedde busembezi phase ey'omuta gawuuma nti gaba gawuuma ogawulira nga gakuyitamu ogawulira so embeera bwetyo bwe yabadde ate 3 phase ogintiisizza nzibu tokkirizibwa kusemberawo ndakapande kabeerawo akakawanga kati gakakanudde amaaso bwe kati wosemberera wonna oba towona bannange so mbeera bwetyo bwe yabadde ku mukolo okutwaliza awamu naye kati abantu bonna kaadi baginoonye batya ku embeera yabaddewo wakati wa Shami Malende ne Gundi ne Zaala tewali kyabaddewo niwe taali badde kaadi omukulu w'abeera buli muntu yali yagadde amusemberera ennyo ekyo kya mubutonde kituufu naye wabeerawo okwetega okusukka olaba nze tegusulwaze gwe basaba selfi kubanga nalabyeko awo nalabye komenti yabadde ate yadde muntu komenti yabadde ya producer Gundi producer waffe Gundi producer nali mu America ali wano akulira nnyo president Ndongo Gundi producer Gundi ani producer omu bamuyita Wezo yagenda wabweru nja mujjukira balijjanga bweriddayo yagambye nti naye nange ndaba bona batandise okuntama nga kisusse ekiro kyasusse Malende Shami Malende ne Zaalulika nga basusse okubeera nga
Pademan gwe mbadde nkugamba. Pademan. Producer Pademan. Okay. Yagambye nti naye bano basu naye bano basusse batandise okuntama. Ne kati kyembuuza. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yabadde. Babiri bokka abo be babaddewo. Lwaki abantu batunulira babiri abo? Anti be basinze okwetega ennyo. Wabaddewo n'abalala. N'abasajja abalala babaddewo. Waliwo n'obaberedde munda. Nga waliwo okufuna ebifaananyi. Ne tulaba nga President nga Jawazara Luyirika amuzza side zeeri nga asembeza Shamim. Anti kati obuzibu obuliwo nti ow'amawulire afuneyo ange emu yokka. Nagyesibako asobola okukola narrative efevalinga ye. Oba okiraba nono Zahra we yabeeredde ku mwanjo nabyo ebifaananyi weebiri nono apiikingamu kimu. Kati bwe buzibu bwa tekinologiya gwe twayingiramu. Technology. Kati oli apiikingamu ange mu favoringa gy'aleeta. Gy'aleeta ange ta mu favoringa. Kati fe mu mupiira tuyina kibayita goal nga offside oba offside. Penalty oba si penalty. Omusajja oli ali mu kasenga ka VR. Asobola okuleeta ango ge favoringa mbu yabadde penalty oba yabadde offside. Naye nga ange akuleetedde buleetezi ango. Kati yabadde ango just oli yalese bulesi ango. Sigama tekyabaddeyo ne taleeta context yonna kyonna kukireeta kulaga bwe kikola ki nga bwe kyabadde. Ng'omwana bwe yasala wano akantu k'Abayisiraamu bannange abaana balina ettima bannange be bantu baffe. Kaadi zo bazigaba ddi? Kubanga ebbugumu lisusse. Kaadi leero lwakumeka? Leero lwakutaano. Leero lwakutaano. Ennaku z'omwezi ziri mmeka leero? Ziri lumu. Leero lumu ogw'omunaana. Enkya kaadi eza Kampala Capital City Authority councillors abataano n'abasatu bawedde leero. Okusunsula. Okutandika enkya ku lw'omukaaga Sande biki Udoza Wakiso yeddako. Bagenda basunsula paka banaamalayo oluvannyuma balyoke bagende ku bamemba ba parliament. N'olwekyo kye tuliko kati kikya vetting. Vetting egaba bitundu 4 ku buli 100. Ground n'egaba 6. Kati bayita mu vetting. Banamaliza vetting byonna n'okunoonyereza. Bajja ku publishinga bagambe bano bafunye kaadi bano tebafunye. So tulindira mbeera eyo kuyita mu mbeera eyo. Yes. Owa UDP yagambye nti ffe kaakati ensonga ezikwatagana n'okugamba ne kati tubonebone simale kati tutuwono ate kati siba tugeze mu vetting sibate biki bo bagambye nti ba incumbent abaliyo be bagenda okuddiza teri kubavuganyako be bagenda okuddiza mpozi mu bifo gye batali gye bagenda okuteeka abalala abagala okwegwanyiza naye buli kiisi tituwatunawo omuntu oyo gwe twagala okubeera yababeerawo. Akulira ebyokulonda simanyi oba akyali mukulu Kennedy Mutenyu. Akyali nnyo. Akulira ebyokulonda mu Democratic Party. Ye yagambye nti bw'oba olina kaadi nga gwaliyo nga gwalina kaadi. Yes. Totawanya na kitebe gwe genda bugenza okole nomination. Campaign zitandike. Tusindike batusindizika message nti nakoze. Anti kati oyo omusajja yali secretary wa DP. Birekeraawo Nsoboga. Birekeraawo Nsoboga yali musajja mulungi. Era bamumanyi bagamba nti ye wamusanga nga ne bwaba mitwalo ebiri wakiri agikuwa yena atambuze. Obulungi bwe bulingo bwa Kenneth Kakande. Nabalaba ne Kakande naye bwatu bwe yali. Musajja mulungi nnyo Kenneth Kakande musajja. Naye bwali. Ne bambi Mukama yamujjulula oli Birekeraawo Nsoboga. Naye bagamba nti enkola ye mu kaseera akakadi yali nga muzibu nnyo. Okimanyi nti Birekeraawo yagabako kaadi mu traffic jam mu jam. Omukubira waliwo nale basijja mwogera wano. Kaadi oba mulonze eri oba temulonze eno mubeera mu kamyufu. Eringa ye kaadi agaba. Kati mubeera mu kamyufu ono akasimu ne kayingirawo oli ludda wa nti nsanga wano nti ate envuddewo linnya boda osange kajamu katukutemu ogira ku boda ku boda endabirwamu ne kabwati stamp aba nayo tatatata geno nominating duka misini mu traffic jam makati eno Uganda kutojezanyisa nakonerako traffic jam wakati traffic jam makati kati kambuze kati motoka zigenda okutabwe ziti nga stamp yalumye dda
kwa nomination kali kyembuuza nga kadi agikuwa mu kusiima kwe oba mu kuba nti omwaddeyo ku ssente ogiguze teyali nnyo wa ssente naye teyali wa ssente Kyemuliro teyali wa ssente naye point ye yali nti Mayanja yagisaanira oyo gundi alimba bulimi nga talinda byakamyufu akamyufu kayinza okubeerawo n'eri kadi getambula oba mu kamyufu ogenda okulaba ku mawulire nti musajja amaze okunominatinga omusajja opponent amaze okunominatinga kiwedde gwe nokyali mu kamyufuko embeera bwetu bweri bweyali ne kakati ati DP kyekoze nga bwogambye yegambye nti buli alina kaadi buli aliyo totawanya kitebe jangu bakonereko genda okola nomination enkola nyangu tewali okutawanya abantu anti neri omukulu bamulonze bategerekanya wategedde enajja nankumbi tewategedde kiriyo mukulu obuyinza yabwaddeyo yabukwasisa naddala Mafaabi naddala Nathan Mafaabi James yagenda okukwata bendera owaye nate ebipande byabo byo nga sibirengera gyentambula yonna magombolola gonna ataano gakola ekibuga Kampala okusingira ddala ebipande ndaba by'abantu kusinga bantu ba mirundi ebiri abya bibina bibiri NUP okusingira ddala ne NRM abalala bali kuki anti kakati abalala okimanyi nti bw'ogenda ku bitebe by'ebibiina ebirala abagaba kaadi basibawo nga bakonkomadde nga teri akima gwe osobola okumbuulira nti ekawempe ekibiina gundi bw'atatwala gundi yatwala mu kawempe awo obeka Lubaga obeka Makindi oba mu Kampala Central mukaku yazze Lubaga South avuganye nani nti bw'atagitwala mukaku wiiki eno yaliyo njagala kakati abo balina Malende ne Zahala kati ebibiina ebirala nabyo bitubuulire Lubaga etubuulire Malende Zahala waabwe oba mulya ennyama musiri oba mulya ennyama musiri Alani babalina bino si mu bubi n'ebibiina ebirala kebenaalemu erina Zahala Malende wazira baba tebalina tewali kati ebipande byonna mu Kampala ero laba byonna bimyufu n'ekipande kyayo banange tekinyuma kituneba oti n'okyetegereza noddamu tekinyuma wali ekipande ekinyuma ng'okiraba kimyufu kivuddeyo bulungi okirengerere nolaba nga ngambulera etetabuteti era bibiri mu Kampala tosobola kusangamu ekipande kirala teri owaye nga tukyali awo wanyoma wano President Station Mayanja wamunyoma n'ogamba oyo temuli olunaku olwaleero President Station Mayanja aguddewo ekibiina aguddewo ekitebe ku munaku Kasubi kigudde olunaku olwaleero era ng'omugenyi omukulu abadde Ken Lukyamzi Nindeman n'akigulawo Station Mayanja nga bali bonna ne bakigula era bagambye nti abo bagenda okusinziira awo kujjako Mwami Museveni anti kakati ekitebe bapangisiza baguze oba bazimbye tebanga bapangisiza ekibiina kikyali kito tekinnaba kufuna ssente kati landlord kakati g'omanyi ba landlord bw'atabuka enkya n'agamba ensonga zammwe saazitegedde mwangamba bidala naye tobwedde ampulira enkyaka ali wano munviire ku mayumba gange okola otya n'ekyo ekitebe era bayinza okigulawo kubanga abateekamu ssente gyali katugoloza ekibiina kiri awo nga tekirimu kasente eri yateekamu ssente era basobolera ddala okubeerawo n'ofiisi balina fanda kakati bagaba kaadi bamemba bafuna kaadi ndowooza bajja kufuna kaadi ndowooza ke bamaze okugulawo ekitebe omanyi n'akabonero kaakyo kalaamu peni kuwandiika naye pointi eri nti abo bali mu byabwe ne kirungi nakyo okwesimbawo naki
era office bajja zigulawo era zijja kubeerawo n'ekyengeza kugamba abo bonna bakimanyi nti balina byabwe birala bye beenoonyeza byabwe beenoonyeza. Kenny Luchamuzi Temani abaddewo nnyo okubanga ensonga zikwasaganya nga bagulawo ekitebe. Kenny Luchamuzi agala tabanga yegese ku station Mayanja. No, Kenny Luchamuzi yagamba nti agenda kugula ekibiina kyabwe kya CP Conservative Party bagenda kubeera n'agenda okukwata bendera ku bwa president era nabo bagenda kuleeta omuntu agenda okwesimbawo kunga ekibiina kyabwe kya CP. Kati Kenny Luchamuzi ekibiina kyabwe nakyo kigenda kola ki? Kati kyabakoze kiba kituufu okugulawo ekitebe ky'ekibiina ekiranga naye n'ekibiina kye kigenda okwesimbawo. Tekirina buzibu, sikiramu buzibu nti kino kibiina kya byabufuzi kimu. Kubanga sigamba nti bali base ku mukago ogw'olwatu nti batta omukago. Bamuyise buyisi ndowooza ng'omukwano ndowooza mu demokrasiya ne bagamba jangu otubeererewo. Tekirina nnyo ndowooza buzibu okubeererawo ndowooza tabatiisa nabo tebamutiisa. Kati nabasalawo nti jangu okole ki? Otubeererewo. Jangu osobola okuba nga otubeererawo. Kati awo ndowooza bambi ajja kola ki? Kubeera kwe kugenda ababeererewo. Kwegenda ababeererewo. Naye ndowooza kati olabye amaanyi ga station Mayanja yajja omusalawo ogamba nti oyo ekitebe kikyo bakiguddewo. Wasalawo station Mayanja wano. Ekitebe bakiguddewo era bateekamu ssente era yabawadde ssente bakole ki? Bagulewo ekitebe. Yabawadde ssente bagulewo ekitebe. Debate yabadde nti ku luno twagala presidential debate. Presidential debate. Nefe abamu tugamba nti nga bwe kiri mu America tetwagala buli omu presidential debate. Nefe tugamba abamu nti nga bwe kiri mu America badde mu America ng'oggyeko Republicans ne bademokratia Democrats aba blue ne Republicans ab'ebimyufu. Eriyo ebibiina bingi mu America, political parties nyingi nnyo. Ne bwe kituuka ku debate babiri be bajja, Republican ne wa Democrat. Awo tutaasizza. Era debate gye tugenda okubeera nayo tugenda kubeera ne ow'enkofiira ennene. Tusaba debate ereme kubeera mu eberemu abantu babiri. Station mumuwonyeza. Ow'enkofiira ennene n'ow'enkofiira akatono. Kati olyoka olabe kye bayita debate. Tetugenda bayita bonna asimanya abeesimbyewo. Bannayuganda naawe tetugenda kudda eyo. Bamunyagwa. Tugambe bonna tetugenda kuyita abo bonna. Ne tuyetaga debate ebeeremu abantu babiri. Ne kati bano ow'enkofiira ennene n'owakakofiira akatono. Olyoka olabe kye bayita debate. Tosobola kuddira debate n'oddira abantu 10 abagenda okimanyi nti gugenda kubanga mu CP. Naye democracy atya? Bano bemusudde bano bemulese ebbali abataze mu debate. Ne mu America bakikola. Baddira ebibiina bibiri ebirina ensonga. Era waliwo akasajja mu America eyo kalina political party enjeerabidde. Kaali kagamba ezo ensonga munedda sebo naffe twesimbyewo ensonga tulina ozisimba. Oba bamaanyi lwaki batutya mu debate. Polisi nekayoola kakanyuga kabangali. Polisi yakayoola ng'akasajja kagamba mbu simanyi naffe eriyo pate oba Green Party oba kisimanyi bulungi naffe tuli bantu. Neera ndani wano waliwo ke baayoola. Neera ndani wano waliwo ke baayoola. Debate yatuuka kuba ani agenda okuba bammeeya. Kati wano debate ye bwa mmeeya erimu abantu babiri. Omanya inginiya Nalukwago ne Lukwago lawyer. Kati ensesalewo kwani eyagala lawyer eyagala inginiya. Gwe ngamba na Kampala wali agadde ki? Lawyer inginiya. Tomutya nakubulya nga tuvudde mu kamera. Leka naawe Kampala yeetaaga inginiya naawe. Kampala yeetaaga inginiya. Tulina ebizibu bya bizimbe bya myala bya mataba. Kampala yeetaaga inginiya. Yeetaaga kugiwolereza. Ate ogiwolerezaako ki? Kampala yeetaaga inginiya. Kubanga erina abagiwolereza abasasulwa buli mwezi nga bo mulimu gwabwe gwa kuwolereza. Ebizibu bya Kampala byetaaga inginiya. Tebyetaaga munnamateeka. Nenga tuzeeyo ku kiri ekya debate eri ennene. Tetulina kuyita bonna. Debate ojjukira debate yaliwo mabegako wali.
emabega eba yali 2 oba 11 212 doza 211 debate omali kyalya omali kyalya ne mwali musajja waffe oli down there okyamujjukira wali musajja waffe nga bamuyita oba yali Mabirizi mutwalinamu omusajja waffe ayajja leeti n'agamba nti bagenda okuwangula simanya akalulu bajja leeti yali yeeyitangani erinnya ndyerabidde musajja waffe yali munyanyumisa nnyo debate ndoza yali Mabirizi kati abo tebalina kuba mu debate eyo balina kugibeera bbali netufuna abantu babiri debate nekaaba abasajja bettire migwa ate erina okubanga ya round eziwerako ne basinkana emirundi nga5 Uganda neesalawo debate eryo keveeyo yekwajje ensonga zeezo mutereevu neze bano baba banumanye era nfaanana kukola kisajja ku Amerika ne bano baba beetaaga okubeeramu kubanga nabo bana abawagizi baabwe beetaaga nabo okuwulirwa kale bakikole bwe bati nti bano ababedde kale oba bano basookewo bo bwe bavaawo dhini bano ababedde bemugamba ababiri bo bakole ki bajje naye nga ne bali tebasuuliriddwa nga bano bakatenlizer basookewo mu ddiiro batusanyuse yes kubanga nabo balina abantu sebo omusajja abeera pukamingi najja ku kivulu nga naye naye abamuwagira nga 2-3 abooluganda lwe kati bw'otamu microphone kujja kuyimba oba omulyaziza amaanya bali bano okumulabako ab'effamire ye ati kakati abalina kuyimba ku ssaawa nga 4-3 ez'okumakya kale kabayimbe nenga bayimbyeko so sikubagamba nti eno stage nene temugirinyako kati omuziki ogukwatira akawungeezaawo okuyingira mu 12 abo ababinywera bokka balina okukolaki okubeerawo tusobola kuddira abantu mubaze kunnyonnyola saagala kunnyonnyola amannya g'abantu naye nawe kiba tekijja eggwanga lyagala abantu bali serious kale katumalirize toyanza nnyo toyanzeege kuba nti obadde otulaba tongera okusubscribinga kw'Emboozi mu UG tubeere nga tutambulira wamu side eyo likinga sharinga byonna tubeere nga tukwasikanya bulungi nnyo ekintu kitambule abanaffe abali ebunaayira mwebale nnyo kwongera okutugoberera ate n'abali wano waffe ku butaka nammwe era tweyanza mwebale nnyo mwebalire ddala Mwami Tegusula nkwebaza ssebo okujja twayamuko ku Mboozi era abatongera bategeeza mugendeko ku Tegusula live osubscribing olekinga side eyo abeerayo n'emboozi ez'enjawulo kale naffe tukusiibudde weraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amannya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli kyokwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli kyoyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 71 08 83. Tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe.